Pastor Grace Sechanzi nga yali mukyala w'omugenzi Pastor Raymond Sechanzi. Abano nga basangibwa Seeta, kanisa yaabwe eriruddeeyo eyitibwa Christian Ark Assembly, era nga bano munange be baali bagitwala nga babiri, wabula okuva omwami bava mu bulamu bw'ensi eno omukyala n'abanga agitwalira ddala mu maaso. Twebaza Mukama Katonda nti amugumizza wamu n'okubanga amukozesa okusigala nga omusingi gwe batandika n'omwami bambi akyagutwalira ddala mu maaso, wadde omwami yatuva ku maaso tekyamuleetera kugwamu maanyi. Oba oliawo ebisomooza nabyo bibaawo because munange muno gw'otandise naye bw'atyo n'akuvaako, so tetukijjaawo nti oba oliawo yafunamu zi sit back, naye ate twebaza Mukama Katonda nti akyayimiridde naddala ku mulimu gwa Mukama. Ono nno yataddeko ku FOGM olunaku olw'eggulo, era FOGM kati erina abagenyi bangi. Pastor Buyongo yalangiridde nti abagenyi bangi omwezi guno, era nga mu bagenyi abo munange Pastor Grace naye munange yabaddemu, era nga yakyaddeyoko n'atuleetera kubako obwenjawulo n'atulaga ku abaana mubalaba bakuze. Tubaza kisa kya Mukama nti bakyali balamu ate ne Mukama abakomye, naye ne twongera okuba nga tumwebaza. Bamulambuza ku FOGM era naye bw'atyo n'agisabira ngenda kubanga nkulekera ebyo ebyabadde ku FOGM olunaku olw'eggulo nga Pastor Grace akyaddeko eyo erudde eyo. Tuwerabira okusubscribinga, okulikinga n'okumentinga. Hey, it's life in Christ. Sumba Raymond ono ye mukyala, baana n'abaana mujje n'omuweereza wa Mukama bazze tuboozaako, katumusaba atuboozeeko atuwe ekigambo kimu bibiri kazindalo kaliwa okaina okay. Bano baana balina obuweereza babuleka nga buweereza bu bebi, naye Mukama wadde ekisa butambula. Mukama waffe yeebazibwe, nsanyuse nnyo okubalaba. Amiina. Neeyanziza Katonda okuba nga ndeese olunaku lwa leero. Simanyi Katonda bwe yakikoze, naye kwagala kwe okuba nga mpulidde ebigambo ebikulu. Amiina. Neebaza Katonda ku lwa musumba waffe, Musumba Buyongo, ate mukwano gwaffe. Amiina. Nze nzize kukyala wa musumba wange ate mukwano gwaffe, bwe tuzze bwe tuti. Naye musumba nze neebaza Katonda ku lwekyo kyakukozesezza leero. Kyakuwadde kufa abaweereza. Mukama mwebaza. Tubuuzeeko noono. Yesu yeebazibwe. Erinnya nze Kuteesa Richmond Sechanzi. Neebaza Mukama nti guno mulundi gwange gwakubiri okubeera wano. Ogwasooka twayanulizibwa wano, twajja ne muzeeyi Musumba Raymond Sechanzi, naye ku lw'ekisa kya Mukama nti yamuyita ng'omwaka gutandika, naye nakyo nkimwebaliza kubanga okuvaawo okwo oluusi kulina bwe kunkuzizaamu bye mbadde bye nali sinategeera. Haleluya. Nekimwebaliza Katonda era tukkiriza nti ali walungi. Tuva mu kyaki bagiyita Christian Ark Assembly e Seeta, nga tubadde tuzze kulaba ku muzeeyi taata wange Musumba Buyongo. Nze namuleka nkyali muto emutundwe, naye neebaza Mukama nti akyatwagala era tuli baana be. Haleluya, haleluya. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Dembe Bright Sechanzi. Neebaza Mukama atulese wano olunaku olwaleero, ate neebaza Mukama nti tusanze baweereza bannaffe. Mwebale kuweereza. Neebaza Mukama ku lwa Musumba Buyongo,
omulimu mulungi nnyo Katonda amukozesezza ddala Mukama abawo omukisa. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Nze simanyi bwe nyinza kyogera naye amanya gange nze Nicholas Wanyama. Ono taata wange. Nze simanyi ebyange naye biwanvu naye ankozeemu omulimu okuviira ddala nga mukyali eri. So nze wano mba nzize waka. Nsa nebaza Katonda ti taata bw'omukubira essimu ategeera nti omwana akubye. Amen. Ate ekisinze okunsoomooza olwaleero ng'omuweereza wa Katonda n'ensanga saaviisi y'abaweereza. So gwe ng'omuweereza wa wano bw'oba togifunye nze mmanyi kyenfunye. Haleluya. Mukama abampeera omukisa. Amen. Abakubireko engalo ez'amaanyi abaddeyo kamuddeyo mutole. Leeteyo abasumba bameka wamma mujje wano. Wajjeyo omusumba ow'olugambo. Gereza ku basumba bange sijja gereza ku bantu mujje mu basumba bange wamma. Tebabiina nsomesa busomesa. Wajjeyo ow'olugambo. Wajjeyo ow'obujja. Wajjeyo omuvumi. Wajjeyo n'asaba essaala embi. Mwenna mujje buli omu ng'alina ekyo. Oli nga akolima asinga n'oli eyabadde akolima. Musembere wano mu maaso. Bawa akazindaalo buli omu yeeyogere wajagala ow'olugambo ow'obujja akolima buli omu yeetuume kyayagala. Baabo basomba muyimirire eno mweyongere eno. Eyayo nsigo siga maama mwana wange. Yimirira musumba wano. Kati gwoli waki? Nkolima. Ono mukolimi. Ate gwe? Ndi muvumi. Ono muvumi. Kubira engalo. Ate ono? Wabujja. Ate gwe? Ono wa lugambo. Kakati abantu bano byonna bye boogedde omubi yabireeta n'abikola atya? Kati ate nze ndi musumba sina kye nnina. Naye ntandise okuzuula ebintu bano bye bayina. Njagala obbagoba. Njagala obbajjawo. Ntereeza omulimu Mukama ŋŋambye tobagoba. Kubanga bw'obajjawo n'obasindiikiriza n'osindikira ono omukolimi ojja kutta ekirungi ekikola kitya? Nabagamba luli nga mbasomesa nti tosobola kuweereza bw'omu omulimu ne gulabika akugattako abantu. Baabano bana abantaddemu. Gwe lowooza nze abalimu ndi kuki? Ŋŋambye yiga okwesumba. Musumba Buyungo nina okuba nga nsumba Mr. Buyungo. Olugambo lwono terutambulira ku ye yekka, lutambula ne lusala ne luyitamu wano ne lukola. Buli omu kyayina wano kimpitamu. Naye nina okwesumba, okweterereza mu bantu bano, okulinda omukunguzi yamanyi wanaakikola atya? Wanaakikola. N'agamba nti bireke bikulire wamu. Eno gy'ojja mu buweereza olina okuba n'omwoyo omukulu ategeera. Kubanga gw'oyinza okulaba Katonda naye nga munno tannamutegeera. Olunaku olwo lwabeera mu lugambo ebeera nsigo ya mu nsiko yeeba ekola etya? Yeeyina ebibala byayo yeebala. Ono lwabeera nga akolima manya ng'alina obujja. Mulaba kutulika wala tawaakona gwabuuza kumbe waliwo ekimwabya. Ono muvumi kafulu. Oba waliwo abantu oba tebali wajja kukalabula tomubuulira.
batewuka ne bamulaba ne bagamba naye tulina kye tulaba ekitali kirungi kya Bwakatonda oba kya Basitaani. Olunaku lwakyo nze lwensaba Katonda buli omu akuyamba olwekolemu omulimu lwe lunaku lw'amakungula Mukama lwe yagambye. Kubanga ayinza okujja ku lunaku lw'amakungula ono n'amusanga ng'olugambo yaluvuddemu ate ono n'amusanga ng'akyalimu okukola kutya mu bujja. Kubanga wakusangira nga kiri kyekiyimuse mu bibala byakyo agamba ye bwakungula asobola okukasuka ng'ekikukasusa abamu ekitukuba mu buweereza tunenya balala naye olina kwezuula nti ekiri mu nze kiki ekindeetedde obutatereera ne bannange. Kati gankubuulira akabenje akali mu buweereza. Vision ezisinga ezimu abantu ze bawa abantu ziri ku nsigo mbi omubi gye yasiga. Abeera n'obujja waabayanga ensigo mu eri ey'obujja tasobola kuwa vision ekwongerayo ku kitamagero ky'ofunye. Agamba nalabye kyobakuwadde ng'oyidde omuliro nakyo asanyuke nga TV ogisudde agamba sitati agifunye. Kyembagamba bulijjo abantu mu kibiina nti webakuwanga obunnabbi tokyamukanga nabo, webakuwanga ekirooto tokyamukanga nakyo, kiwulirize okigatte mu Katonda ogwo gw'otegeera okikebere nga tonnakissa mu nkola. Ebimu bijja lwa mbala za mubi ensigo ze yasiga. Waliwo abamu nga tugenda kukaabira Katonda nga teweetaaga kuba mizimu gya kika, teweetaaga kuba nti dooba kiki kyonna kyonna, nga waliwo kintu kyalina okulemerako mu byonna ne waabireka akuba obujja bukube buveemu. Ng'olutalo ono birala byonna obujja tabulina akuba olugambo alugjewo. Ono nga talina bulala bonna bonna waya kasita zivaako ng'alina okukuba waya. Ng'ate nze bwe zivaako siyomba. Naye ono ng'oyinza omusanga n'ekimuyombeza nga tekiriimu. Ye omubi yagenda n'amanya nti okutta ekiri ekirungi ekimulimu kano akasigo ke kajja okusoola. Buli omu omubi ayina bwe yaleeta akasigo katta okuyitibwa okuli mu bulamu obwo. We tugenda okukaabirira Katonda ti ensigo ez'obubi buli wootazookya bakubereko engalo. Ezo ensigo zitta kuyitibwa kuli mu bulamu bwo. We weebaka n'obuweereza bwo tojja kuvaayo. Zo zigera zikopiitinga na kino ekiri mu bulamu bwo. Olina ekigambo eky'amaanyi, olina amafuta ag'amaanyi, bw'oweereza Mukama akozeeyo amaanyi, ne buli kimu kyonna Mukama akitambuza, waliwo omukisa gw'aleese, naye akasigo k'obwenzi kakutawanya kakugera wali kwaya ng'eyimuse. Mwekali wano wonna wonna ng'obulya ddowa tuddowa tekaliiwo, simba omulimu kwaya ebeera awo. Bajje mu ofiisi dadi wabadde ogamba ki? Dadi ffe batuddadisa. Abaana badadisa. Bw'ova kubaweereza nabo nga badadisa nodda kubakkiriza be tuweerezaamu. N'agamba obulamu siina. N'omugamba bw'alaga wa bwafa, n'omugamba bw'agala ki? Musajja yekka kasita nfuna omusajja bwe nti we bukomerawo. Muli mu ofiisi aba, muli mu ofiisi aba. Talina bulwadde bwa bwavu, talina bulwadde bwa ssente, talina bulwadde bulala bwonna, kisajja. Kyonna awulira afa ayogera atirika alinga atatunula bw'ate, nze musajja. Amafuta gayimusa otudde mu ntebe, akasigo mwekali waliwo akaleetedde maniwa akafukirira awo. Kaba mugwe ebaamu ensigo ng'eri muli ekugera wali ey'obwa Katonda weeyimukira bweti. Obubbi bubeera eno yonna nga tolabika wano Katonda waleetera omukisa bw'ati wano. Bayinza okuweeza amadinisa awo ne bampeeza amadinisa ne bampeeza enzigi ne bampeeza seminti nga sikwatanga na ku miliyoni nga 10 ne bazikuwa bwe bati.
n'olyoka otunula bw'oti akowina akadayinga nga tonekagala kakomewo. Muli eddoboozi erigamba bakuwadde ez'okulya oba za mulimu gwange. Awo nga ekyo kyokka kisobola okukuttira ate ekiddako. Olina kwekolamu mulimu naye sitaani waazimbira obunafu obuli mu ggwe ne busituka. Kwebaka mukuba oluyooyo mugambe weebaka. Lwaki weebaka? Tomanyi ky'olina. Bano baweereza ba Mukama bapasita b'amaanyi beggerezaako naye kino kibakuba. Kino kibakuba nga lwabala bw'ati ekyo ne kivaayo teri muntu amusemberera. Kanisa ekisibo kyonna kidduka. Kyekugereza kw'oli sente tebazifuna bateeza okukola omulimu gwa Mukama. Teweetaaga kuyimusa bulimba, teweetaaga kubba. Oba tokikkiriza labira ku yaffe yiiyo. Yiiyo tetuyina kampuni yonna gye tuwandiikidde mabaluwa. Tetuyina ofisi zonna ya minisitule yonna yonna gye tugenzeemu nti mutuwe seminti. Wano nga bw'otulaba tazireese Mukama. Gwe teleera mu kuyitibwako ozuule ensigo kibunafu ki. Bano boogedde nti nze ekintawanya lugambo naye alumanyi nti atambula nalwo naye taluyina kukola waayimiridde. Eno eba nsigo ya mu nsiko ejjange yeefaanaaniriza. Oyina kyokola naye nga tekirabika nnyo naye abakyetegereza ennyo bakikola batya? Eno mu buweereza buli gy'okoma okuweereza n'okukebera. Eno mu kkanisa tuwandiika abakebezi. Awo teweetaaga mukebezi mwoyo yamuwandiika. Ne bakebera oyogera otya obeera otya. Olaba batunoonya paka ewaka gye tusula. Mmwe mutunuulire munno. Mmwe muyina eriiso nga temunnakebera be mutudde nabo musooka kukebera ffe. Waliwo abantu nga bammanyi ne gye nzaalwa ne bwe nnakula ne bye nnakola byonna nga sinnalokoka ddata mumuyina muli bwe muti. Yeetegereza n'agamba engeri gye yalimu eri kansooke mwetegereza oba akyakakola. Awo nakkiriza nti takyakakola ayalokoka nno. Waliyo akalala kemmanyi kankamulabeko. Kati nga tebannatuuka kukebera bakaanike sooka weekebere. Kubanga abantu bagenda oddulaba olugambo gw'okimanya. Ow'obujja agenda okulaba nti ebintu byakola byonna abikola wansi wa bujja ono akimanya. Tinze we banfuuye ssente we buli walaba nga banfuuwa ssente kinkola bubi okamanya.